Alright, tutandika butansi watu family yekutusaako nga begasa mune ne bala balenzi aba Black Gem Pictures era nga mwana wattu begasa mune Raj Productions mpozi ni company manyiddwa nga Salopi the Great Cinema bonna begasa mu company nyeza manyi zikutuusako magazi Ronaldi kolotime tansa kino kyaffe ekyokuna Kasirye John Bosco omulogo y'entwetwe Nakazibwe Edith Nakachwa Lope ya Yosefu nga Pastor Fireman mwana mulenzi Luswata Albert naye tugenda kumulaba era nga Naluyange Farida omwana w'omusiraamu naye tujja kuba tumulaba saako ne n'abawanuka Immaculate maama mukadde waffe tujja kumulaba Sesimbwa taddewo Rani naye ku lutimbe Nava Esther naye tumulaba tutandika butandisi kozisaako ne Gita Ronaldi naye ku lutimbe tugenda mu maaso n'ekina Uganda kyaffe Ssentongo Damascus era nga tansa kintu ekyokuna Nakawonde Aisha otulesa abagenda mu maaso n'okuba nga embeera bwete bwetambudde Nannono Winnie naye alabika saako ne Nanyonjo Topista naye tumulaba basupasita bonna ne Namala Esther naye talutumidde mwana naye alabise mu kafirimu akamanyiddwa nga Mukwelaguza Part 4 kekatandika Lupi ya Joseph yenanyini filimu asookerwako era nga Ssentongo Damascus akone Sesimbwa taddewo Roni bibadde OP kati mutaka akwate kuba okweyongerayo era nga written by magazi Ronaldi kakati mutaka ono alina omuwala gwe yakozeeko obukyamu era agenda mu maaso n'okumwegayirira naawe sooka okwatirire pulirizaako mpa eddakiika emu kwegayiridde kikyo oyagala okunnimba ssebo byonna byonkoze oza sibimanyi ekyaliwo bannanga omukazi oyo aneesibako bwesibi akwesibako atya ali ku maama n'omwana nnyoko yennyini aneesibako ate nawe mwennyini naye nkweba buli lunaku gamba nnyoko nti mukadde agende ku bakadde banene towulira nze nnyoko simwaga yali azze kunjoleza ku ngoye nga nyazaala wange okitegeera nze njagala gwe nnyoko simwagala lwakuba nyazaala wange nina omukoli akyayagala omuvubuka agatta maama n'omwana be bavubuka b'ennaku zino anti bawoza enkulu tenywa kale maama we yajja naye gwe gwe njagala ye simwagala mbu maama amwoleza bwoleza ngoye bw'oba ompita mu ssiru nviira naawe gwe bulamu bwange Katonda wange ebinnyo byaleega leka ne kalimba njakatabira omuvubuka ali ku babiri maama n'omwana todde eri pasita naye akutte ekkubo aze mu kyalo era bw'atyo owa boda nga jamubalya zamuleetedde kozi kuliko kabalansi kabalansi kaleke pasita leka yakikwata ekyo kimu kya 10 kitwale oli kizzewa Katonda nga ebiseera kituuse n'asooka muwa omwoyo mwana gwe nsaba ove ku boda ogule emmotoka bw'onaava ku mmotoka ogule train bw'onaava ku train gule ennyonyi amiina byonna byokola bibeere n'amagezi bibeeremu amaanyi buli kimu kyonna haleluya mwana gwe bali kuyiiya
Katonda agamba tobbanga yiiya. Tutandika butanzi kitundu kyakuna. Kakati ng'atuusa awaka wano mukyale wa maama namukadde Lupia Joseph, original names, one of the rising superstars. Bano be baliko kati ojjako kijjamu enjawulo. Kakati bajje wa maama yasanga waggale, kyava yeetolola tolole n'emmanju. Maama, mukadde wange, maama wange omulungi ajja mukoola era okukakana nga ne mufumbira atuuseeyo naye nga maama talabikako. Maama wuu! Maama! Maama wange alaziiwa. Leo tuka kukacaayi nga ko kalabika ebbinika bukyangewola lwakuna. Maama talabikako. Omulokole azze mu maka gano naye amaka gano tumanye ensonga ezigenda mu maaso. Kyasimanyi oba omulokole amanye ensonga egenda mu maaso. Akwata ku luggi olw'emmanju nga nolwo luggale. Mukadde maama ali mu nnimiro, ali mu kisenyu ery'emmanga. Musajja mukakkamu nnyo kubanga Yesu yamuzaala buto, kati atambulira ku musaayi gwa Yesu gwamubikka. Maanyi ga Yesu gatambula nago gokka. Ne bw'azimbazimba lwa Yesu, ne bw'ayambala lwa Yesu, buli kimu kyonna akulembeza Yesu. Lupia Joseph. Tugenda mu maaso mpola mpola ng'anoonya maama nga kirabika awaka akadde kano taliyo. Kale yajja asobola okuba nga aggulawo kubanga akimanyi maama kiba kizibu nnyo okuggalawo wano awaka. Ate banabbamu ki ebikuta bya maama byebyo, temuli ka TV nti oba mwekali n'epipa baagiteekawo wabweru yabalema okubba bannakyalo. Kati maama n'okusibawo yabivaako. Bw'asibayo ekisumzo n'akyerabira gy'alaze ng'ate omuzzaayo omukadde. Kati awakazzaawo buzza bw'ojja okubba gwenyini asaasira ogenda okulaba by'ozza okubba n'ogamba wayi kangende muleetereyo ka TV muteeremu. Okakkana omubbi omusanga aleese TV atagamba munaye mukadde nadde nzize mu nnyumba yokulona ka TV nesikasanga munaye nkwetedde kano ogira olabako we ndikaagala era ndikakima. Webale nnyo kitange byonna byonkoledde. Ono ye wonna gw'ayita wonna waatuuka essaala. Webale nnyo kitange byonna byonkoledde kitange Mukama, byonna amakubo gye mpisizza. Webalire ddala Kabaka n'emirimu omutonzi w'eggulu n'ensi, nze omuddu we omulwaki. Kale bw'ataasangawo maama yatandika okugenda mu maaso n'okutendereza Mukama Katonda we nga akaseera kano asabira amaka gano saako ne nnyina naye okwesabira saako n'oteeka mu maka gano emikisa. Amaanyi n'omukwano gwatulaga kitange gemaanyi kati ngensaba mu kaseera mu kifo kino wano wendi ekiri awaka wange, ekiri mu nnyumba eno, ekiri mu famire yange, ekiri mu booluganda, ekyamba kusinze bonna abasabira amaka abooluganda famire bonna. Era nga nawe wali badde nga gy'oli osobola osabira ne banno baganda bo famire yo naye bange ebeera bulungi. Kati maama akwata ekkuba okukomawo. Kusaba kitange amaanyi ago kitange yokusaba olunaku omwana abadde atya ekkanisa agireese wano bwe bato ne batandiikiza taŋŋamba nti ayagala zimba ano kyaki mbu Yesu yamubonekedde alina okuzimba ano kyaki. Amanyi abakadde awo batya mukadde n'asooka akongojja yeyongereyo omwana ali ku ssaala mwana tantunda tazimba wano kyaki nalifula ettaka lya kyaki. Maama ompiseeko buyisi. Abadde amanyi maama agenda kwekata mu ssaala ye kubanga maama ate ye mukatuliki nnyo
ono omwana mulokole nnyo baawukanya eddiini. Maama soko mpehaga nga nsanyusa okulaba maama wange. Omwana wange omaze n'ojja. Ekitiibwa kya Mukama. Munange bw'osaanganga mu mbeera eno oneegattangako bwebasi. Awo ekibaawo kiba ky'amaanyi, kiba kyanjawulo. Nze kyemmanyi kiri kimu nti oyo aliwo andaba akulaba era yensonga lwaki weekuli. Awo olugero lw'obuzadde luba terutuukiridde. Ebyakalisaali byakalisaali n'ebyakatonda byaki? Mwebale nnyo Mukama yeebala. Kale ng'omwana ategeera yafukamira wansi okubanga abuuza nnyina nga nawe kiwandikoze yonna gy'oli mbutuufu fukamira kuno ne bw'oba okuza okwenkanawa ne bw'oba olina sente zenkanawa abazadde bo bombiriri maama ne taata osaananga kuvunama kufukamira wansi okubabuuza. Kyekikunjagaza maama. Maama naye mbukatuli kyamanyiyo obugunde bwalukka ekitiibwa kyonna kiba kya Katonda. Okitegeera mwana wange tovanga ku Katonda. Nte zino enjeru zigoba enzirugavu mu mutwe gwange. Omwana asaba abenga akaddiwako nga maama nakyovula bagamba nti maama engeri gy'atandise okuzeeyuka oba okufuna envi mu mutwe kale naye bambi naye azaagala gye bujja naye akule abenga nnyina era awangaale abeerenga nnyina. Bakiyita love, eyo passion, ring, string eyo eya love. Maama ne bamwogerera oluzungu amala gakeza string love ako konkategedde love naye passion kyo sikitegedde simanyi pa passion sikitegedde ekyo owewaawo kaakati ezimu ku nsonga ezibadde zindeese wuliriza nga twenyweza mu famire ya era nga kyenjagala onnyambeko tukuŋŋanya abooluganda baganda bange bato bange ne bakulu bange bakojja ne basenga tulabe nga tufune engeri gye tusobola okusabamu nabo beddaabulule. Omwana nekimuleese bw'azze gama maama mbu ayite bokojja baani bonna balokoke nga ne maama mwali lwa ku nsi ne mu ggulu kira kikoze eki kati bwabeerawo obunyiivu bonna bonna oba obunene ngana konna konna oba kiki kyonna wulira tuba tusabye ndi mugumu nti obuyinza butuli muki mu ttaano nga nze onzije mu bukatuliki bwange bwe nkuliddemu onzize mu bulokole omwana wange olimbye Mukama waffe yeebazibwe kaakati kitiibwa kya Mukama naye nga nina ensonga ennima gyenjagala twogeriku twebe tugimu mbu alina ensonga emuluma esingira ddala nguno sempaka embeera gyawangaaliramu nga sinungi kuba abaganda be ffenna tuzimbi ni sempaka obulamu bwe si bulungi n'akatono. balina mukulu waabwe ayitibwa Sempaka Dongolo Magezi Ronadi empaka zaalina nnyingi. Omwana oyo simanyi maama twamusanga kuva mu buto nga ffe tutandise okutegeera ng'empaka zaalina erinnyo bamwalijjawa erya Sempaka. Baaba nsanyusa okulaba balinawo kitoo kyabwe ekiganza kya maama kyekino kati kino kinkwagaliza baba nga weesaza amavaazi anti naawe njagala otandika okwesala amavaazi kasoo n'alokoka naye gwagamba okulokoka mutowe ate bakwatagana nnyo ne Sempaka baaba waabwe. Mukama w'amaanyi maama simanyi naze kulya kusamira ulira firimu mgwe sirika ekyo kyama kyaffe sokodde eri kamubuuza ono naye abuze samira. Maama mpulidde kyekyo omwana waddayo omuntu wange oyo aŋŋambye ebyokusamira byesitegedde oyo naye oba ebintu abijja wasibitegera kubitegera oma mwana wange nsanyusa okulaba maama akweka okusamira kubanga omwana ono amumanyi mulokole nnyo era maama amugamba nti byonna byoyagala okumbuuza tobimbuuza gende ewaabaabawo ye yabayise musamire mwenna ekiki
yagambye mbu simanyi jjajja Mukasa, simanyi tateredde, simanyi Lubowa, simanyi kuwanga kika, simanyi bikoze bitya, byonna onaabibuuza Ssempaka nti gwe yasikira kitammwe. Awo addanga yatyayo atyayo wangi maama ali mu kusamira bulijjo gendoota ebisiraani kawuula yani ago ge gaba amasitaani oloota ng'ova mu bbanga ogwa wansi n'oloota ng'eso ente zikugoba n'oloota ng'ogwa mu binnya ebiwanvu n'oloota emisota n'oloota ng'osesema Diamond n'oloota ng'osesema ebitategeerekeka. abalokole basesema Diamond tadira ddala mu kika kyaffe obutadira ddala wakawana Mukama kitange nannyini buyinza gunese gwe yatumanya nga tetunalaba bwe yamanya nti wano waliwo ekigenda mu maaso ekyokusamira yasooka n'ayita Yesu yeetoolola ekika kyonna ne famire yonna. waliwo ennaku gwekubye bannange kino ngenda kikolera ki omuntu asooka awummulemu kubanga omuntu n'okola byokola nga tebijja omuntu agenda kikolera ki onono gwolaba oyinza okumulaba ng'omukufuna ebizibu by'ayina enjala kyekimu ku byo omukyala n'ajja avaayo bebi okomyewo nakomyewo dda kolekayo hane kale akabeera kaluwa kabuliddeyo ati omukyala yeewuunya omwami olwaleero embeera ye yanjawulo ku ya bulijjo sokoleke mala okutuulawo omanyi mukyala puliriza Ssempaka ate omuntu ayiga tuzaalibwa natugenda wulira omwami yasoose n'aloota baaba we Ssempaka ng'amugamba balina otereeza empewo era ebintu engeri gye bitatambula bulungi kirabika empewo z'ekika tebaazitereeza bino abigamba omukyala kati mbadde njagala ngende mu kyalo ndabe empewo ezo oba we zaatolokera ne zitatereera bulungi mu kibbo oba mu seppiki oba mu kidomola empewo zisobole okutereera naffe emikisa gyeyongere naye nga gwagamba naye mu kuloga nambemu mukyala we era omwami agenda kusamira wulira mwami soko mpe engalo kati mwami bulijjo olinda kyo kiŋŋamba nze bulijjo neebuuza omwami wange lwaki tasamirako kumbe kino kirogo kyalogaloga dda olwo kati bakituuse we kyagalira ddala omuganda kyagamba nti osindisa asitamye kugira mwami olina okusamira bwekiba kyetaagisa nange ntwala mu kyalo nkuyambeko tusamire fembi empewo zeewammwe zimanye nti nze mukazi wo nange ndi wamu nazo tusamire anti nze mama w'abaana olwo kati bali mu kinywi bali wamu abadde atayagala kusamira neyasamira asamire edda yono omukyalo bulijjo ngenda okusamira ewaffe nguyinda tufiiriddwa tulina miitingi bikoze bitya tulira firimu bulijjo agenda ewaabwe alimba tulinayo omulambo tufiiriddwa miitingi bikikumbe tugenda okusamira mwami ffe twasamira samira dda era gwe nakulisalisa dda ebiragalagala ensukwa kibacu ye tofaayo kasa nakuloga kunjagala si wabi awo si wabi ekyami nakyo bakisuwaza nakyo kiri awo katonda wange tugenda mu maaso
amaka ga pasita gajjudde neema. Take my hands, lead me close. Ate ng'oba na buli sirias nnyo buyimba Yesu Jesus loves us. To meet you there. Naye waliwo akatakatagala kumimanya kali mu bitabo byako. Oba musaba oba mukola mutya ko kali mu byako. Nebibi ebinemye kwato mukono osomose jayana tusisinkane mukwano Yesu zenetegese okuwayo byonna byange kwato mukono onsembeze nyayana tusisinkane. Kama yebazwe. Amina. Bana wange kama yebazwe. Amina. Yebazwe Yesu omwami wange omulungi. Omanyi bw'oba pasita waka ne mukazi wo naye asooka naye n'atandika okufuukamu nga na pasita. Era awo tolina kyomulimba mu Bayibuli. Mugezi mu byafaayo. Agenze mu byafaayo. Ani ye musajja Katonda gwe yasinga okuwa amagezi agenda ewa Katonda n'amugamba nsaba ompa amagezi. Mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Isirayiri mumumanyi? Mukimanyi nti muli baana ba Katonda, muli ggwanga ddonde erya Mukama. Ndowooza owulira abaana si baana baabwe, baana ba Katonda. Kusoma ku kikolwa kye bayita amagezi. Kuki? Magezi. Kabaka Solomon yali mutabani wa Dawudi. Kabaka wa Isirayiri. Kabaka Solomon yali musajja mugezi nnyo. Osinga kwagala ki? Olira firimu? Osinga okwagala. Bazadde bo. Kati Solomon yali musajja mugezi nnyo. Yewe yatuuka mu maaso ga Katonda. N'amubuuza oyagala ki? Oba oyagala akukolere ki? Pasita alinga yaliyo mu kaseera ako ng'alaba Solomoni atuuse mu maaso gaani ga Katonda. Teyamusaba bakazi, teyamusaba bya bugagga bino eby'oku nsi, teyamusaba goodi yadde emidaali yadde ebiki byonna eby'obugagga ebiri ku nsi. Yasaba amagezi kubanga amagezi ge gatusobozesa okukola buli kimu ku nsi kuno. Era amagezi ge gatuyamba okubeera abawanguzi mu buli kimu. Era Solomon omukyala akkiriza kubanga enneema yalinnya dda awaka. Mwami w'oyogedde we haleluya. Bugagga mu nsi yonna nga kiva ku ki? Ku magezi agava ewa Katonda. Kama yebazwe. Amina. Tugenda soma mu ngero za Kabaka Sulemaani omutwe ogusooka olunyiriri olw'omunaana. Era feeyi mbadde nkusaba osomewo ng'okozesa Bayibuli yaffe ey'oluzungu. Feeyi kozesa oluzungu kubanga gwe school fees gwe tuteekayo eri. Wuliriza. Webaze Katonda. Aweewe ekitiibwa Mukama. Proverbs chapter 1 verse 8 says, My son, listen to your father when he corrects you, and do not ignore what your mother teaches you. What you learn from your parents will bring you honor and respect like a crown or a gold medal. Amina nnyo. Ey'Oluganda evvuunula bw'eti era egamba bw'eti. Engero za Kabaka Sulemaani essuula esooka olunyiriri olw'omunaana. Tugenda soma n'olw'omwenda. Tubuulire. Saba Mukama aggule amatu gammwe ag'omwoyo n'ag'omubiri muwulire ekigambo Mukama ky'aluyiniriza olwaleero. Amiina nnyo. Amiina. Wagamba weewati. Mwana wange, wulira okuyigiriza kwa kitaawo,
so tovanga mu tteeka lya nnyoko kubanga binaabanga engule ey'ekisa mu mutwe gwo n'emikufu egyetoolodde obulago bwo. Emikufu mugimanyi? Emikufu mu Luganda olwammwe lumutegeera ze necklace, emidaali. Webale nnyo Flavia. Ate engule kyekyamazibwa ku mutwe nga bakabaka bye bambala ku mutwe. Tugenda mu maaso ne firimu tuwuliriza ku maka ga pasita. Zaabu mumanyi mu gold oba mu feeza. Wano nno bano we batusingirako ng'Abasiraamu. Omusiraamu kizibu nnyo otuuza abaana be n'atandika okuba nga ababuulira nga ku hadithi ng'ezo nga Qur'ani bwegamba buli kimu. Naye omulokole n'ab'eddiini ddala batula n'abaana baabwe ne bava buto nga babasomesa babayigiriza kino nakiri. Omwana omulungi yo yakola atya? Yo yasanyusa taata we, yo yawuliriza ebigambo bya maama, yo yawuliriza ebigambo bya taata, yakyawa ebyo Yesu Kristo bye yagaana. Owulira ensomesa y'abaana waka bw'alaba firimu eno babayigiriza Katonda ayagala omwana omulungi agondera maama we, agondera taata we, atajeemera bazadde be, era awo Yesu gweyo gwayagala. Namwe bwe mutyo bwe njagala mukole ki? Mutambulire omwo nga era obwana babuwa omusingi gwennyini ogwannamaddala okutiira ddala n'okuwa ekitiibwa abantu abakulu, abazadde okubassamu ekitiibwa okubagondera. Era mu ngero za Sulemaani essula gye neerabiddemu katono, maama essula emu agyerabidde naye ow'amagezi atya kitaawe, awangaala nnyo. Okitegeera? Otyanga kitaawo ne nnyoko, ennaku zo zibeere ki? Nyingi mu nsi. Wulira firimu. Abazadde baabwe ebyo nno byawandiikibwa mu kitabo ekya Sulemaani. Bafa bato. Bafa baki? Bato. Katonda tabawa nnaku za bulamu bwabwe kuba nnyingi. Maama kyategeeza nti abaana abajeemera bazadde baabwe bafa bato be baana okubanga muzeeyi we amugamba mwana wange togenda kubba, omwana n'atandika obubbi, n'atandika obwenzi, afudde siriimu, afudde akajambiya, afudde okukubibwa, okwokyebwa, kujeemera bazadde baabwe. Kati kyava atendeka bano abaana be bave buto nga bamanyi omuzadde yaani, era omuzadde ayina kubanga ayisibwa atya. Omuzadde talina kyakulagira n'ofunya mitaafu, gwekyo nakyakutuma aba akuyigiriza mirimu saako n'okutendeka okubanga naawe ekiseera kijja tuuka nga nawe osobola okwekwatira ku kintu kyonna n'okyemaliriza. Naffe okuva ku bujjajjaffe buliriza firimu tulina okusomesebwa ku nsonga eyo yemu. Mpulira bulungi nga omwana atawuliriza bazadde be, kuba naffe twabeeranga n'obuufu mwe tutambulira nga bazadde bagamba totuula ku kyoto, togenda ku luzzi luno saawa bwe ziti, muwulira tibeera kiro, mubiwulira. Ebyo byonna abaana ababivangako ne bakola kye batabalagidde bafunanga obuzibu, abamu byabaviirangako okufa, ng'era bwayogedde nti ennaku ze ziba nki ntono. Mubeere abaana ab'empisa ennungi mu nsi muno, muwulirize abazadde. Omuzadde buli omuwuliriza naye akusembeza ebirungi gw'obirya, kaswiti gw'okanunda awo wali. Buli kyosaba nti njagala fiza mukuwa mu budde, kubanga okola ki? Tomusa ku pressure, tomukalubira, kyakugamba okikola ki? Okiwulira. ye mwana mulenzi Lupia Yosefu lwansonga saako ne n'abawanuka Immaculate nga mukazi we. Sore nga abazadde oba mutuwulirizenga n'abawanuka Immaculate ye maama wa Lupia Yosefu. zadde bamu Kakati ate bwe mukola ebya Katonda mulowooza n'abawaaki, kitegeeza ajja kukubisa emirundi nga 10 ku ffe bye tulina okubawa abibawa. Muwulidde ebigambo byaffe. era nga bw'atyo taata alaamira abaana be, kubanga bagamba nti ekyo naffe bakitaffe era ne ku bajjajja baffe bajja nga bakisomesa. Temulowooza nti tusookedde kumma olwaleero, wabula
kino kye tubawa olwaleero naffe baakitugamba ate ne bakitaffe bajjajja baffe era babatambuza mu lunyiriri lwe lumu yensonga bakimulaba tuli bulungi yensonga bakimulaba tweyagala yensonga bakimulaba nammwe mweyagala olw'omusingi gwe tutambuliddeko ogw'eddiini eyo oyize nno kubanga ngambye nti bayibuli egamba kitaawo n'ennyoko bawanga ekitiibwa ennaku zo zibeere ki nyingi omulani alulala ayizeemu kali batandika okubuuza abaana ku bino ebibaddewo biki bye bayizeemu njagala owulirize oyizeemu okugondera bajjajjabalire ddala muyize nno leero ate bye muyize njagala mubiteeke mu nkola era abazadde bwe mutulanga n'abaana bammwe mufubenga nnyo abazadde kino mukijje ku firimu eno mutulengako n'abaana bammwe mubabuulirirenga mwogereko nabo era mubatiise ekigambo kya Katonda ne Katonda agamba atya abaana bajja kukula nga bamulamwa abaana ennaku zino betuyina abatali bamulamwa beba abaana batalina ddiini mu mitima abatalina ddiini mu famire abaana abayayuse nga ye etakyalabira ddala agamba ensi bweto bwe mututte omwoyo omutukuvu jangu otwegatteko mukama onyeze ekigambo kale bagenda mu maaso n'okubanga okusoma okwo ate bakwolekeza n'essaala mu bulambalamba tugenda mu maaso mpola mpola tudda mu kyalo kano akanako ndeesa okulaba bamugumya kyonna gwe tomanyiira kyenoonya kirimu oyo nga nki gwe oba oyagala kungira nze nakkatwa tebannimba akaakaana akato kayina muwadde amaanyi gwe tugenda olabe gwe ngezo nimbe njaku nakatyo olabika omuwulya lwamukaaga leero lwakutaano ojja kundaba abasembera eri akaana mbukeeka nannyini maanyi gonna era kyonna nakatyo kyeyeetaaga bajja kijja mu kano akaana nakatyo n'atandika ebizibu bye sirika okaabakaaba ki ebizibu gwe bagambye tamanyi kikuleese ono kyava akwata wano akaana ne kakwata ku mabbali ono n'aleeta amagi kaana ka magi nnyo kyova olaba enviiri zaako zikula buli ssaawa ziri nakyolo n'akasimba amagi ne kateeka kakuŋŋaanyiza wali kaakano ate nga n'amalala ge kaliddeko ne kamukwatako weebale nnyo mukama wange nsiimye onkutteko nfunye emikisa nono ne kamukwatako nsiimyedde ddala ne kajja ku muti ne kabula nakatya naggambye kati naawe oba oyagala transport omwangu omwana gy'alaze gye tuba tugenda era bw'osigala nkulese onaye najja ku muti n'afukamira wano naye naabulawo nze gwe baleka nze nakatya bandeka omma muti gwe kankweberege ntwala nkoye ennaku ntwala naye ŋŋenda nnyimiridde naye ne bamulyawo tusinkane mu kitundu ekyokutaano tulaba Yudaja Bigwera abadde Kasirye John Bosco nakazibwa Edith Alopiya Yosefu n'abalala bangi akavudde mu Watu Family ne Salopi the Great Cinema saako ne Black Gem Pictures Ozi ne Raji Productions bebakakuleetedde video Raji oba Bukenya omusambaganyi ku Kina Uganda kabutundutundu ketugenda nako mu maaso mpola mpola tusinkane mu kitundu ekyokutaano. Yes, hello. Watu Family nga yekutuusaako wamu ne Raji Productions Pozinate era n'abanene nga Salopi
The Great Cinema. Bakutuusako ekina-Uganda kyaffe ekyobutondotondo bakaserika ekina-Uganda era nga magezi Ronald Dongolomani yakomyewo nate Kasirye John Bosco omulogo w'entwetwe naye tugenda kuba tumulaba Nakazibwe Edisa nga nakachwa waffe ku lutimbe Lopia Yosefu Lobega naye agenda kubanga alabika ate nga mwana mulenzi Luswata Albert naye tugenda kuba tumulaba tutandika butandisi Naloyange Farida basuperstar bokka abakabi ab'omutawaana bali abaalagirwa nga Nnaabawanuka Immaculate Mama naye tumulaba Sesimbwa taddewo Roni naye ku lutimbe Nava Esther naye tumulaba Kina-Uganda kya butondotondo ku ntikko waggulu nate Gitaroradi naye tumulaba Bozenga Sentongo Damascus naye ku lutimbe bamwise Nnaabawanuka Aisha naye tumulaba Nanono Winnie naye mwana wattu talutumidde mwana Nanyonjo Topista naye ku lutimbe tutandika butandisi Namala Esther Mukapasta naye tumulaba mukafirimu akamanyiddwa nga Gwelaguza Part 5 ke katandika tukatandise mu bulambalamba kakati nno tandikidde mu kimpooze amaka gaagano era nga aliwo abatuuka ayita maama ani ono gwoleese wano muwala we nno gwabuza mbw amuleese waki omukazi yanazaala okukuwa omwana nakakyo nga amutunuulidde ng'anyiza oyinza okwoza ava kuteekamu ndi nyina kyekugambye nina gyendaga nalibadde mwogera nenyumba mwogyetika mwogera naye tasakwebakamu naye ensonga endeesanzize kwogera mubyala saagala kumanya ebyabaddewo kiki ekibattalimwana mbadde ndeese omwana woono kubanga nga nange we muzaala omwana njagala kumanya ki ekibatabula omwana oyo ankwata atya mu liiso ekyo bulijjo kyenkubuulirira nakugamba dda abavubuka bato beesonyiwe abaana bo bakuze bali ku bavubuka abato ate naawe maama enkanga ompisa enkanga ewange nze kweno figa bankyayitibwa enkanga tolabanga I have a good future behind me kumbe passport nfu behind had a good future the passport is full kale nkubuulire bakakubuulire ebintu bino nkukooye baba nkukooye kyonga nalina okubeera omwana ajja kuba mu maka ga kitaawe baba nja kusiba ng'osibaani bwe weetondere nnyoko okwagala omusajja gw'ayagala kati oba omulese nviira baluganda ne maama mu kuswaza ekika kyabwe ennamba emu maama mu bwenzi yabuyigiza n'abaana be kati bavuganya bwenzi kati kiwala kyekirala kikino wano maama kulikayo ova kuntumawa gyonkulisa mutoowo yammanyidde kati naawe weese nze sinze kumaavu mu bamalaaya kati okomye wa malaaya maama nedda tetwakuvumako twali tukubuulirira maama nsonyiwa kale ebiri byali bya lusaago maama nsonyiwa nga nkusonyiwa ki nyingizamu weputa welyato asitiketikali akolaki byange maama n'oluzungu alutaddemu kimanya nze ndi mukyala muganda ndi mukyala muganda seggwanga free tesobola kukokolimira mu kisibo kimu wulira firimu engeri gyali omukyalo omuganda olugero lw'abaganda olugamba nti seggwanga bbiri tezikokolima mu nnyumba emu kati mwana wange wano twafuuka fembi nga twenkana foluma out kwata ebintu byonna bipaakinze dda wadde tonaba kubiyingiza gwabyereetedde kati bitwale wulira maama abasajja balina okufuna
mukatonda yamuwa kapito agiina alina okufuna omusajja wa ina ow'emmotoka owaki amugulirayo akakenge n'ebirala munnemesa abasajja abaana muvuganya nange obulungi omusajja bwantuna nanjagala ate nammwe abaana nammwe n'abaagala omulaba etukwanagana kati mugende yagobwa ewaabwe naye ngaekimugobya ewaabwe lwakuba ayagala kuba abasajja bebamu nennyina naye ng'ate saizi y'ono omuwala emyaka gye n'abavubuka bayagala bali mu myaka gye gimu wabula maama be bano enkaŋŋa zimulya buto ge magunju amakadde agalya enseera ye maama kale ng'agobeddwa waka yatunulatunula nga waalina okgenda si walala yeno gye yalimba nti ali lubuto era yakwata ekkubo n'asembera naye bw'obanga omusajja omwezi oguwedde wamugamba nti oli lubuto ate leero n'ojja nga toli lubuto ng'ennaku ekkubye awo ewali firimu. Abawala mwenna abalungi abenkananga omwana ono n'okumusingako n'abatamwenkana njagala mulabe firimu eno. Bamusena Kawunde Aisha yakonkona oyagala ki wano gwe yajja n'oŋŋamba nti oli lubuto omwana alwa gwe wazadde omwana olubuto lwavu kale olaba owanyima emitwalo 4 olubuto ne luvaamu wamuziika wa kubanga yali akuze wayi wamuziika wa mu kika kyani gye wamuziika bwaba yali wange kale anti weyagira bwati nengena mutoyi ngenda ogira bwe nti ng'omwana afulumidde mutoyi yawa kale nsaba kunsonyiwa tuddemu tufune omulala faaji saagala bw'onaaleeta omwana ng'oyingira omwana wange tebamukuba bbali kubanga omusajja mukulu ono olaba amaka gano tegaliimu mwana wadde n'omu kati singa omuntu ojja n'omugamba nti olina omwana awo aba musanyu ate bw'omugamba nti omwana yagwa mu ttooyi sibayi wamubiikira mu ttooyi awo alabira ddala talina kyakwagaza genda twala eri ebisiraani byo kati musajja mukulu ono ng'akyali muvubuka yakwana Nakacwa kyokka bw'akuze Nakacwa abaana bazadde era musajja mukulu ono era nabo n'abeebakako gano ge bayita amawaano mu Luganda tataliza tamanyi myaka gye tiwaliwo emyaka egituuka ng'olina kuba ku bakulu banno egyo emyaka 67 bakulu banno naye buli wodda ku myaka 218 myaka 25 weekanga n'abaana bo bennyini b'okwanye kakati ate nammwe abawala empisa embi emize emibi gikulemesa ensi eno ono omwana wa buwala nga woomulaba mwana mulungi naye wonna walaga teni musajja ayagala kumusembeza olw'empisa ze olw'ebikolwa bye bamugirayo majambiya bwatyo bwagenda mu maaso n'okuzunga okera kumakya n'ozaala akaana nga kalungi n'ogamba ozadde sukaali kumba ozadde purobulemu mu kifo kya sukaali ozadde kigagi era bwatyo bamufuumula n'asobola okukwata ekkubo okweyongerayo mu kweyongerayo mu nnaku ey'amaanyi ng'ayiiya wawadda waliwo gwe baleeta saidi zeenu Madam, sano na bota sikola ziko. Ate kuleseko bwerere. Beba boda abo mukama wabanja ssente buli wiiki abakazi abatwalira bwerere uno njagala kumpa namba y'enamba yaki wano wembeera akwana nenda sura wano ujja kujonda bodogo kusura tubali tabbo naye njagala namba kubanga ne bwoba oli mu nju mbadde nsobola okozesa ku namba n'okubirako nze manyi akanamba ako kempitamu ne nkubirako ne twogera tokiraba mwana omugo naleetawo ko nankyankalanya nnyo sente ziyamba nga tezimala kati engeri gye gyobeera wano naawe ekiseera gwaba asasulira muganda kakati amugamba nti waliwo omuganda wo simanyi oba muto oba mukulu wo namuleeta mufo kyakakaaga yampa 4,000 naye nsigala nga mmanja ne ŋŋamba we ndiraba omulungi
alizisasula kati gwe sasulira muganda wo kubanga nkulaba gwe mbutuufu omalako gwe tompadde 10 mpozi mpaka namba ebisigadde gwanasasulira muganda wo kale kawandiike 0754 39 kuba essaawa yonna kasita nzize eno mukyalo wa maama tuneeraba akawungeezi kale ojazisasula ndaba ebiki byokweka mu kiteeteeyo ekyo ate tulabe ensonga owa booda mugezi tayagala kufiirwa waliwo najja kaguddeyo waliwo ajja kaguddeyo kapaalu tugenda mu maaso mpolampola tuli ku kina uganda ekyobutondotondo bakiwandise kaseri akayo kina uganda ate nga kaleeteddwa basupasita bonna bonna abakabya bamutawaana ogenda kuba obalaba abali ku ntikko abakuzannyira firimu ezinyuma kakati musajja mukulu magezi ranade ono ajja apaaluuka bana beboogerako byebiki bino muwa mutawaana nnyo tayagala kumanya najja asingana katooke ono ye omusawo gye wagenze teyagambye kuŋŋanya baluganda bonze bombadde waka wali ntudde nembirowoozaamu namba ono omusajja waaba ye yagambye tetukuŋŋanya baluganda bonna aba mutuufu bomusajja yagambye tukuŋŋanye abaluganda tukuligane neyatta kitaffe kubanga nawe kennyini okimanyi oli eyatta kitaffe butumuleete tusamire naye mbu omusawo yabagambye neyatta kitaabwe naye bamuleete oli mulalu nga eyatta kitaffe tusamire naye ate naye agaggawale mwagaliza kufa nga ate tusamira naye agaggawale watyange emmanda zironze ye naye muto wange naye byoyogereyo omusawo mufere olugendo lwonna luyindakolawo otemperekera gwemperekera nze mala okulaba ki ekiddako tugende gwenkwata wekwata okulembera baaba tugende wabula ina mbanyira gyemmanyiramu tugende kali no bwe batyo bakwata kuba okweyongerayo tugenda mu maaso tudde wa maama naabawanuka immaculate maama tumulabe mu bungi businema buli obwebina uganda ku luno azze mu kaseri ak'omutawaana okukisira waggulu otyo nekyo ekyo kyakulemera n'omwana wange baali awo nga muwala we ayingiddewo maama nno yagezaako okuzaala abaana bonna bye yazaala envuumuulo kakati amugamba akaviira nga sikalaba mwana wange tonnetikidde maama ekyasente tokayana banka y'abakazi ogimanyi banka y'abakazi ebeera mu kaleega ate banka y'abakadde kiba ku kikooyi maama akasente akazingira ku kikooyi sempaka yabayise era ono ye agamba okusamira kyenzigiridde maama kasatu n'asamira okutuusa okwevuga nga mmotoka yawe ya sitaani nzeyo sijagala maama yagiganirawo motoka ya sitaani takulagana nayo ayagala ya katonda alinze ya katonda nti yagamba abeera ali katonda ali wamu n'omugumiikiriza maama agumiikiriza uno yenna enkanyanya zimusimbye anaatera kusinkana bajjajjaabe emmotoka tagivuganga wadde akagaali abaana be bagamba maama ekkubo lyoyiseemu nooba nga tonna bakwevuga leka ffe twevugeko nange sijja kukaayuukanga ggwe nga seevugangako ono musanyufu nnyo mu kugenda mu maaso n'okuba nga yeeyagaliza okusamira maama kyoba otukolera kibyeki tulina okutunda ku ttaka lino tuwe Lubaale waffe atukolere buli kimu kati wulira omwana mwana wange toyogera ku kyattaka ye baba sempaka aliwo oyo yazunga maama kansoke nnoonye sempaka dongolo maani sempaka magezi Ronald era bwatu nalyange Farida ng'asalawo okunoonya
Dongolomani Sempaka. Tugenda mu maaso katandika butanzi kitundu kya kutaano kye tutandika. Kakati mwana muwala Nakawunda Aisha yatuukidde no wa mukwano gwe. Ensi yamukubye okakana emulese wa mukwano gwe. Era mukwano gwe yamukkiriza okuyingira. Yatandika omunnyonnyola ennaku gy'ayiseemu, emitawana gy'ayiseemu nga mu butuufu mbuulira ndi mukwano gwange, mbuulira buli kimu, naye nga biswaza okwogera. Bwe yagenda n'amoggola ennyindo yalowooza nti buli kimu kyonna kiwedde. Kumbe gye yakoma obulungi n'okumoggola ennyindo, ebizibu gye byasemba okuba nga byolekera. Yamutegeeza nti nnyina yatuuse ekiseera n'amugoba waka. Abasajja bonna badde bamwagalako, bonna buli gy'alaga yonna abasajja bamusinisa kasubi. Era nga yeewuunya ku bulungi bw'ayina. Kijja kitya okubanga nga ye tafunangayo musajja agamba nti ekiwala kino kankikuba embaga. Atambudde mu basajja 5 babadde atabaliramu naye nga tewali ayagala mumuwasa. Wuliriza firimu bannanga abasajja naye basigula omusajja ne buli gwe mbadde ntuukangako nti anze nakwagalako bwagazi bannange. Okay. Era bw'atyo omukwano gwe yamugamba nti ekyo kiri fine, nze ndi mukwano gwo ngenda kuyiyiza omulimu obe ng'okola obe nga weebeezaawo paka woolifuna munnange omusajja ategeera. Teweevuma abasajja nti abasajja bonna babi. Mulimu abasajja nga naye alinze agamba omuwala oyo mukwatako ddi. Era nga amutegeeza engeri bali ab'omukwano tasobola kuba nga amusuulawo mu mbeera yonna. Tugenda mu maaso. Bwe tutyo twolekera esayidi eno tudda ku munnaffe ono gw'olaba ebinusu by'atambula nabyo agenda ayiiye ng'eki gy'asobola okubimansaamu era nga kitaawe n'asuulaawo. Tekalabye sirabye olonda kangende ndi epaani agenda akanyuga ebinusu era babironda we balya paani. Kakati munnaffe Nakawunda Aisha bamufunidde edduuka mwakola, dduuka lya mukwano gwe. Kati mukwano gwe n'agenda ayiyeeyiyeeko ebirala ate noono wano abe nga akola ki nawo nga beeyiiya. Oyina ekizigo kya Baby Junior. Era kituufu yeesiga Baby Junior, tomulaba enfaanana ye ya Baby Junior. Papa ekizigo kiba kya mmeka? Ayagala kinene nga ye, tayagala kumuseera Baby Junior. Munnaye ng'emirimu gigenda bulungi nga bakakkalabya. Ekirala omuti gwa sabbuuni nga mweko gwamuyitisa wannya litaano. Yazze amazeeko sente z'ayina, ayagala muti gwa sabbuuni biki n'ebirala mpola mpola. Kati bwe tuvaayo tudda mu kyalo. Omu ku bato ajja afune ku mpango y'ekikajjo. Manye no mu kibuga tubigulira mu kaveera 5 so ate mu kyalo omwana atema empango namba nga ye tayagala kusaaga. Eno bakuguze ennyingo emu oba ennyingo 2 senji 5. Ow'omu kyalo eyo empango ye bw'omu tayagala byakumanya. Kyovola bakapero yayimba n'agamba nti ebyana biri mu kyalo bikkute emmere. Muve kwene eyo ekibuga gye mugabana. Kibaddeyo ng'ekikulu. N'ofuna akawala ne kagamba chips and chicken. Bali emimmonde gyabwe gye giri. Bano abato be balina 2 ebito.
Sata kikino kivugana n'ennyimba evuga ogeno. Sempaka ye nannyini maka gano era kano ke kamu ku bawala bwe abakulu. Naye okumanya Sempaka si musajja mwangu ekikajja akyawuzaamu mu makkati buli omu alyeko ku kikulu ne ku kito. Tayagala kumanya bw'ate simanyi ntemeka ennyingo bbiri nziwe ono simanyi agamba tata nalidde kito akyawuzaamu mu makkati. Nno ng'agenda mu maaso aba ali awo senga w'abaana ng'ayingiddewo. Senga w'abaana ayingiddewo. Bamwisa Naluyange Farida original names, one of the best superstars in Uganda. Nakatuuka kati ebbaati lyakanzisawo kati. Bayogera ku bbaati ng'omanya lya booda eryakamuleeta. Mama yankubidde eggulo ne mugamba mama nzija misinde. Wajjawo amagezi ago. Bannange baaba amagezi waloota Yesu yakulabikira wajjawo amagezi ag'okusamira. Baaba tusamire tuve mu by'okusaaga tutereze empewo tugaggawale nze enkoye ebunaku. Era baaba ndi wamu naawe. Senga w'abaana naye okusamira akwagalidde ddala. Akana akanfaanana ennyindo bwe yenna Mukasa yaliko emmando za Mukasa. Nambago n'abawanuka ye amanya abatuma ga misambwa. Amanya abatuuma ga mmandwa. Ayinawo ne kawumpuli ozanyisa Sempaka. Dungu bw'ayigga aleeta. Mu byonna omukazi gwe yasooka okugoba awaka omukazi alya nnyo yali amukozezza nga n'olubuto lukoze. Asigala n'abaana be kubanga bali akatono. Ngamba okwamanya gaabwe gonna. Kakati mu Lubaale ali ku Naluyange Farida. Baaba togeza kwesirwaza leka Lubaale atule ku nze. Tali kuggwe oba oyagala ssente mmeka kasita Lubaale atula ku nze. Nze ssente nzize nazo kasita Lubaale antuulako nze kyonna kye mwagala nkibawa. Naye nga kirabika ne Sempaka yayagala Lubaale okusinga kati firimu wano weetandikira. Bazze kusamira. Baaba yakoze ekintu kino mwannyina yagala kimugjamu mu Lubaale atuule ku mwannyina Naluyange Farida. So ate nga Magezi Ronald Sempaka alabika naye Lubaale amwagala era emboozi neetandika okufa mpola mpola. Lubaale atu ndala nnyo kweza jjajja bana njagala kiwanuka mpanulire ezaala abalongo. Ayagala nakuzaala balongo afuuka ennaalongo kiwanuka amwanu. Firimu egenda mu maaso. Jjukira nti teweerabira nti oli ku kafirimu akamanyiddwa nga Okwelaguza kitundu kyakuta. Nagambye kino kina Uganda kya butundutundu. Katudda ku munnaffe Nakawunda Aisha mukwano gwe yamusenzezza n'amuteeka mu dduuka. Naye mulimu omuntu gwowe edduuka nga weekubye ekigwo kiri kya bugazi. Ali ku obiti swiiti yenna amumaze mukwano gwe agenda otutuuka. Owaayi kapita ate ogirya buli obuswiiti tufunako obusente butono ate bw'oliko bw'ogaaya onaaba otya? Obugoba wano bwe tufuna butono buno bwe naakalyako obubiri otansekaayana. Kale bw'oba owulira ng'omumwago tegutuula ng'oliro oyagala kulya byekintu obuntu nga buno obw'ekikumi ate nsiti omanya nti wiiki weggwerako waba olidde olusanvu. Yatandika omugamba by'alina okulya alyeyo obuntu bw'ekikumi wiiki eggweko abe nga atisita olusanvu lugenze mu kamwa ke. Naye gwe swiiti olondamu wa 5 wa 8 wiiki enaggwako ng'olidde wa mmeka
nkuyamba nabuyambi okulya ku buswiti bwe si bwagala nnyo era wulira omuntu ebiseera ebisinga gwonyegere yali kusambya abantu abasinga ayinza okujja ewuwo nga yeetaaga obuyambi naye nga munnanga ate obuyambi bwe yeetaaga okkakkana ng'ate agenda kufuukira kizibu erimu abalongo erina obusa eyo muzeeyi atunda nti naye mbwe nte erimu abalongo muzeeyi lindako leka tusiruwalirako muzeeyi nte ekiji wali olabye ente ezadde obwana bubiri bukyanga okadde watuukawo eyo ebazaala era muzeeyi ayagala miliyoni 3 eno gyolaba erina neddiba erina n'amagulu gaago gogenda okutunda ente erina eddiba erina amagulu byonna bitundirako bano bamugamba muzeeyi katubikulekere tusalireko emitwalo 5 tukuwa eddiba n'amagulu byonna mubitwala lumu ate no singa osanzeewo omwana gwaye bakututte ku ttale okugongo kundo obukadde bubiri oba ebumpa abadde obumpa nga olekayo muzeeyi mutunzi yennyini amalina okusudiya kati kyamaani gwomuwa ati bamutyamaani kutobifaako gwempa obukadde 3 ebya kyemaani bindekere nze mbaguza nti ate mbaguza kyeyamaani kyemaani yaginnundira muleke nammwe temumanyira obukadde 3 base kyo mugende bagula nte ey'okubanga bakola emikolo gy'okusamira nakacwa muvubuka excuse me yayiga n'oluzungu nasanyusa kulaba ova mwana mulungi wulira okimanyi nti nawe oli mulungi oba tokimanyi nakacwa kati ye engeri batakyamuwaana kubanga feesi eringa enkuba ey'omuzira kati awaana basajja mwana gwe omanyi nga olimbooko bannange yesu akusinza neema bwemba seerabidde mumuwaka muguno omundi gwakubiri ng'amusinkana bwenkulabye bweti nempulira nga nkyakanya omupira nagentandika nga mpulira ntikumira onkubi ekitengo ta wulira omukazi wakwana omuvubuka weyeekomberera yenna wayisangako emikono okunyoga nti mukama otuufu oli mulungi kati mbadde wulira watya wagala wangi mbwamwagala omwana gwagamba nti ayagala nakacwa amuzaala naye njagala okwegala ogundi omuvuka yawulira nga yenna njagala bebi waziraba njagala ogenda ogula ekyobulya kati abasajja nakacwa atandise bateekamu sente nze nina sente nja kuwa kwata abavubuka mwaba mutya nkwagadde ogaana sente weziva zeeyongerawo jangu mpa ku kiisi bannange nakacwa bamumya ekiisi ne sente badduse nazo era okuyomba kwe yajjamu tugenda mu maaso ani wetuvaayo wannakacwa tuze saidi zeenu waliwo ajja atambula mpola mpola bujo simanya abakazi ng'eki gye bakwanamu naye baba nakacwa akwana kakati ono aba agenda waliwo kyeyalengera nasoka yebbika akasaka awo mutaka wuuno omulogo w'entwetwe Kasire John Bosco ajja asaawuuka naye kirabika ono amumanyi era najja amwekweka yawulira ng'assa n'ekikkowe oyo omusajja si mwangu muzibu nga njala ya kiro si mwangu alinga ttiimu ya Arsenal buli gwe balowooza nti agenda kumukuba gwakuba
ate abuzaabuza alinga ttiimu ya maniyu. Abadduka kyonna kyolabye togeza kukyogera nga wooli kyogerera woozibira omumwa oba woofiira otegedde nze tebamanyiira abadde amudduka ate akyamulabako oli mutaka atambulamu ng'empewo. Owaayi kiki onkanze naawe gwekati mu kisiko ovaayo okukolaki? bwalabye ekkapa ennene ate nawe omusanze ate nga nange mpa mumusanga bamuganya okubaako nekyayogera era naŋŋamba munsirike naye nze nsirika nakamya mpoze nga siri wangabi. Olugambo lwankulako ne luvaayo ne ludda mu kyoto. Jangu tugenda oba olina olugambo lu tugende tulabe gwe tuluwa kankwate nofa bibyo yakwata luli kubanga oli mutaka si mwangu ali awo aba alimu olusambwa oba lulogologo uno olwodduka olowooza odduse nnyo olira firimu okumwekuulako mulago n'abula. Tudda mu kyalo batabani ba ddongolo ebibala mu bigi sempaka sibito byengedde ani abiwanogeddeyo taata yazaala obwana bungi buli awo bonna n'abukuŋŋaanya omukazi n'agoba olya nnyo genda abaana bonzalidde kabalye eyiyo yonna gy'obadde ogenda okulya takola loosi mugambe ajje mangu kyendi taata mwe mugambe jjajja muyita muwulidde kale jjajja buli wano wana bunyiririra mu kyalo kikajjo eno bitafeeri eno fene eno miyembe byonna laba no sempaka. Omanyi omusajja mukulu okubanga n'amaka yageewala kati asula eno mu kibira mu lusuku wasanga wasula muto wagenda otutuuka pasita Mukama Katonda Jesus Kristo yalowooza oba afudde agenda omugirako ng'omuyayasa n'asooka atunuulira obudde nga budde bwa misana abantu bali badde nga bakoleramu ensimbi naye omuntu omukulu nadda mu tulo mu buno obudde kino ate nga tekikkirizibwa. Yasooka n'asiriikirira ng'omwana wa kitaawe ne nnyina embeera gy'alimu kyava amukoola Lubaale Samira bannange Yesu azuukira mu Lubaale kyokka amuyita wa Yesu nnyo. Ozze sempaka aweebwa ekitiibwa biki byogamba aweebwa ekitiibwa yaani mbw aweebwa ekitiibwa aliwo aweebwa ekitiibwa. Okay, kansoke ntuuleko wano tunyumyemu. Ayina akapale ke amala kaseesa kasoke kamutuuke musajja wa fiitingi nnyo pasita. Omanyi omwavu yakyasinza okuduula n'ennooma sebo zikusooka kati ffe zaatusooka gwe ne zikuleka kati mbwengata mpadde muganda we mba nziziza wa bw'oba ozaagala engatto baba nzikuwa gundi oze kummanyiira oba kunjereka onfudde masiikini sinnaba naye mbadde ŋŋamba baaba oba olina kyoyagala kyonna gwe noba oyagala kooti yange njikuwa golabye entuuka kitwala ku sayidi eyo obadde okutwalawa naye muneweebale kujja kundabako
ekitiibwa kya Mukama. Nsonga ki? Wulira boozi omu musamize omulala wa Yesu. Firimu yiino wano. Kale. Sanya kyokulaba. Amen. N'abakyalo olina bameka kati? Amaanyi tugaddiza Mukama. Abakyalo olina nga bameka? Oweza 3. Oweza abakyala 3. Bagawala olina kuwata. Nange nayina ekirooto tinzikwata. Wulira. Katonda njagalayo ennyumba wange eddiringana ginnayo bakazi. Ye ekirooto kye kyali nti bw'afuna ssente azimbe amayumba nga gali awo buli nnyumba na mukazi. Abadde akulinze obudde bwonna. Mbu Yesu abadde amulinze abigamba omusamize. Sagala. Era Yesu akwagala. Yesu akulinze. Jangu eri Mukama akuzaale buto akubikka omusaayi gwe. Sitala amaanyi g'oyina. Singa olese kalisaali nodde n'okusaidiya bwe yanazibwa omwoyo gwa Yesu Kristo. Noddamu n'ozaalibwa buto n'onyikibwa mu musaayi gwe. Ogenda kweyagalira mu bulamu bw'ensi eno obusigaddeyo. Wulira firimu. Mu bulamu. Baba bamukusamira odde wa Yesu. Oyambale ku makooti nga gano. Oyambale ku masaati nga gano. Oze kunduulira. Kummanyiira. Oba oyagala kundaga bugagga bw'oyina. Nzize kulabako mukulu. Baba nzize kulabako. Okwo si kulaba. Okwo kuduulira. Soba olwagaggawala. Kati oyagala nve ku lubaale wange. Omukulu alina ennyumba Sempaka buli lunaku egwa naye ye yakkiriza awagwa waddaabiriza era ebisiraani by'ayina byayagala okwegobako. Katonda amuwadde obudde bwe bubadde bungi. Katonda takola. Bamugambye empewo z'alina okuwanika awange muwanga muwanika amuwanike afune ssente. Ono aleese Yesu. Bwe obeera okyetaaga endala zikyasobola okujja kati just egira otandikirako wano. Baba nkuwaddeyoko emitwalo 10 bw'oyagala endala oŋŋamba. Atotanse kunfula masiiki ne kusabiriza. Nyamba sente zo zitwale. Bw'obanga buno obusammambiro bwa ssente bw'ondeetedde ngobe ku Lubaale agenda okumpa ebibbo n'ebibbo bya ssente. Wali nnyambye n'onviira nga sinnaba kutabuka. Okay. Bw'oba ozinzirizza. Yesu mulungi obudde bwonna. Yaze embeera ze. Weewaawo. Bayibuli etugamba gwe naani? Eragamba gwe naani? Nze naawe nze siriiko. Bweba Bayibuli ebagamba nze sirimu abo beegamba ye Sempaka. Soko mpe ekiti ekyo. Wulira. Mpereze ekiti ekyo ndabe Bayibuli engeri gyeyogeramu. Leeta muto wange onjeemera. Bayibuli yagambako kujemera abakulira. Leeta ekiti ekyo. Mwennya lya Yesu kanzije. Mpereze ekiti kiri. Ndabe Bayibuli egamba nti alikwata ekiti nga kino. Singa yambalaganya. Leeta. Naba nkikuwe kireete. Ombuli Bayibuli byegamba. Oba Bayibuli yayogerako mu Sempaka. Tegeera bitegeere. Obadde togaa kumperekera. Pasita newankubadde Yesu ayimirira awali obuzibu. Pasita ekiti yagera nakyo. Naye nga. Pasita. Beesiimye abakkiriza nga tebalabye ebigambo si byange bya Bayibuli. Zikusooka? Zikusooka nyamba lindamu katono. Bakoze eki? Kozi beesimya bakola ki? Abakkiriza nga tebakoze eki? Kino kya kyenkutte. Ddamu mpulire. Ddamu kirizi. Bayibuli egamba ekye? Yesu yagamba. Mulundi gumu. Ddamu. Yesu yagamba ejjinja liba bbi kubanga ne Daawuda
tokikola yatula lumwali gwe yatula Yesu mpulire omulokole bimusobedde omulokole leeta nekyo kimpe nkulagire katono Yesu ajje akutaase. Yesu yagamba ye yatufiirira nze sifiiririra muntu. Yesu yamala otufiiririra ngenze. Yesu yamala otufiiririra n'ebikise na musaayi gwe jamwe Jesus Yesu komawo nyimize Yesu tumbaavu njogera kusamira ondetera Yesu sempaka asire kyogera okusembayo gamba nti Yesu jangu obingambe wano ng'oli kumpi kusiru wala oba bakulogerawa mbu Yesu yagamba ng'agamba ani wali ludda wanga agamba kyataga okuba ejjinja ku mutwe mbweno Yesu yagamba toddamu kuba jjinja lyonna kubanga Dawuda yamega Goliraaya kumbaavu genda Dawuda addemu amumegge. Abooluganda bakona ab'emikwano tusikane mu kitundu eky'omukaaga tulaba ebiddala gye biggwera kubanga kati pasita nannyini Yesu asiikanye omusamize nannyini kiwanuka biggwerawa. Bampise Bukenya omusambaganya omwana w'engabi Obwaavu mama Musoga tata muganda n'eddoboozi ly'owulira oba Vijay Raji ku Raji Productions tubaagala nnyo nnyo nnyo.